Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje ku Lwokusatu lwa wiiki eno lwaweze emyaka 7 era okusinziira ku ssemateeka w'obusiraamu omukadde yandibadde awummula wabula ssemateeka ono yakolebwamu ennongoosereza mu mwaka 2022 ng'emyaka Mufti kwalina okuwummulira gyateekebwa ku 75 kyokka mu ssemateeka y'omu omupya mwateekebwamu akawaayiro akagamba nti omuntu yenna abadde mu buweereza nga kwe kuli ne Mufti okumala emyaka 10 n'okusoba nga ssemateeka w'obusiraamu mpya tannakolebwa takkirizibwa kwesimbawo ku kifo kyonna kya busiraamu. Yasaavinga emyaka 10 n'addako ate 10 endala nezagwako takkirizibwa naye katono okusemberera gibakolaki gibalondera ate ekyo kiraga nti alina omulugube gw'amaanyi mu bukulembeze obw'okusigala ng'akyali Mufti ayagala kubeera life Mufti. Kati kino kitemyemu abasiraamu era ne basalawo okuddukira mu kkooti oluvannyuma lw'okukimanyaako nti Mufti Mubajje aliko olukiiko lw'abamanyi olwamuwadde ekisanja ekyala eky'emyaka 5 era nti wakulayizibwa ku Lwokuna lwa wiiki eno kye bagamba nti kimenya mateeka. Kigambibwa nti College of Sheikhs kuliko abantu 17 bo bagamba nti yeeyongereyo naye nga College of Sheikhs mu constitution terina weeyongerezaayo ki kisanja kya mukulembeze w'abasiraamu. Abantu bali mu kutiisibwa batira ebifo byabwe baagala buwogo baagala ABCD bye bajja ku mulamwa nga naye nabo amateeka bagamanyi nti ekisanja kiweddeko. Era nze mbadde amagezi gembawa okusinziira ku kiriwo enough is enough. Mufti bamusiibule mirembe. Entegera y'obusiraamu entaputa y'obusiraamu erimu kutuukira ensonga etwabulayawula. Abatutte Mufti mu kkooti kuliko Nsimbe Swaibo, Byansi Twaibo, Kalokola Musa ne Kasakya Musa nga bano baagala kkooti esooke eyimirize mangu okulayira kwa Mufti Mubajje aleme kudda ku bwa Mufti kubanga ssemateeka takyamukkiriza era baagala kkooti eragire olukiiko Rama Grace Rama lutandika okutegeka okulonda okupya n'okuggyawo eby'olukiiko bye lwasalawo nga bamwongera ekisanja. Mu kwogerako ne bannamateeka ba Sewankaman Company Advocates bagambye nti batuukiriddwa abasiraamu oluvannyuma lw'okukitegeerako nti waliwo ebigenda mu maaso ku kitebe ky'obusiraamu ebitali mu mateeka. Twasaba nti nno tewabaawo kirala kyonna kirina kukolebwa ku sayidi eyo omuli ng'oba okuba okumulayiza omuli nga n'ey'okutuula mu ofiisi era nga tukakasa nti nno ebiragiro byaffe birimu eggumba era kkooti tukakasa nti nejja kubanga etuwuliriza. Bagamba nti ssemateeka w'obusiraamu akirambika bulungi nti Mufti talina kusukka myaka 7 nga kyokka Mufti aliko ku Lwokusatu lwa wiiki eno lwagiweza ekitegeeza nti alina okuwummula. Bapulidde era balambuludde nti mu kiseera kino nga Mufti taliiko etteeka liragira omumyuka we okugira ng'atuula mu ntebe y'obwa Mufti okumala emyezi 3 nga webategeka okulonda okulala. Ekisanja kyo kigenda kuggwako naye bwe kyalibadde kyakaggwako tebaliteereddewaawo Mufti mu bwangu. Obuvunaanyizibwa baali badde babukwasa Director of Sharia n'asobola okuwumbawumba ensonga kubanga ebirumira bingi nnyo ku Uganda Muslim Supreme Council. Kyokka bagamba kyewuunyisa okubanga wabula olunaku lumu lwokka Mufti aweze emyaka egimukugira okwesimbawo nga teri yadde kalango kayita basiraamu balina bisaanyizo kuvuganya ku kifo kino. Emyaka 7 giwedde n'ekisanja eky'emyaka 10 nakyo kyakola ki nakyo kyaggwako. Mu buli ngeri yonna tetulina nkwaso yonna emwongera mu maaso. Omwogezi wa Uganda Muslim Supreme Council Ashraf Muvawala agambye nti abagenze mu kkooti tebalina buyinza buyimiriza kulayira kwa Mufti. Tekina makulu temuli bebaani abaganda Mufti gwotunire ekiwandiiko bebaani abayinza okuganda Mufti ng'agenda kulayira bebaani naye singa kibadde gamba nti General Assembly eganye Mubajje nalibadde nkwanukula naye kati bebaani abo. Ono era atuuse n'okwebuuza bwe baza okugenda mu kkooti nga si bammemba aba General Assembly bakola ng'abaani mu busiraamu be batwala ani be bakulembera obusiraamu. Waliwo n'ebbaluwa eyafulumizibwa aba Uganda Muslim Supreme Council ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 7 ng'eraga nti abakulu beebuuzizza ku bannamateeka baabwe ababawabula nti si kituufu okwogera ku kifo ky'obwa Mufti ng'ekisanja kye kiggwako ku Lwokusatu lwa wiiki eno tekinnaba. We bituukidde olwaleero nga Mufti Mubajje yakamala ku ntebe y'obwa Mufti emyaka 24 oluvannyuma lw'okulondebwa nga 11 omwezi ogwa Desemba mwaka gwa 2002. Kati Kampala amaze emyaka mingi. Diri abiri mwaka
mwesatu bwetolaba nti nduddeyo nnyo nange kenyini netya mbeerayo otya byonna mubikole naye njagala mutegeere wano bwe najja saasindiikiriza muntu nange bwe naaba ntuusizza okugenda saagala muntu ansindiikiriza ate ansindiikiriza ndeetera kulemerawo. Obed Lutale yakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV.